eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Kale tuba tuyingira mu ntambuza y'ebyobulamu mu kaseera kano. Leero lunaku lwaki? Mbadde mpulira Bwambale ng'agamba Ten Hag okuuka ejjembe ng'asigaza ekifo. Ne nzijukira ate kye tubadde twogera. Buli omu akuuka ejjembe kati. Buli omu wooli nyweza. Yana omuntu akujja wooli kati. Gahebanga na mama wange ne wetinzadde abaana bange yabaagala yaga kubeera mama. Zibazibyawo tefayina nga bakyusanga baleta piddiyo mupya nga nkyusa nga nziza mu kalaaca nkuuka ejjembe. Kuba wakalaaca takusansiza alinga mu akola amasannyalaze kunginzo owa isima afuuka makanika waawano. Kukyanga Katonda tujjako sena byali twali tufunya ddawo. Tufunono ku myaka gyonna gy'alina talina kasikiru kayinamu. Nsa atamanyi na kusumulula. Tukwaniriza once again program Sumulula yeno kigula lugikutere fine tuba tutandika lero lwakumeka yeno wiki ngeeruddewo nze nkowa ma weekend oba okola ki ekye weesunga okufaako omufu sinti nno nnina kye neesunga nze nkowa okulabako ninga banne olwokutamutuuka ddi oyogedde kindi ku mutima manze nako okummanyi tuli mu ntambuza byabulamu onako olwaleero it is World Day Against Child Labour. World Day Against Child Labour kozesa abaana abato emirimu olina okwawula kubatera golwato nawo lunaku lulala kati ojo ojawula otya ku mirimu bakozesa emirimu era bakozesa mirimu so munnange it is actually an International Labour Day wano okukama Uganda. Era nga yasooka kulonchingibwa mwaka gwa 2002 ya aiming at of course raising awareness and activism to prevent child labor. Omwana asigale nga mwana mpulira nejjusa n'okukula ebiri mu bukulu ate obitandike ng'okyali mwana oyinza obutafuna chance ekula. Ali akiva n'abaana tubagamba nti nammwe ebyekikulu mubireke mu byesonyiwe baana mutukaluubiriza okubasaasira ng'omwana nga talinga mwana ng'olina ebyekikulu by'oyagala okukola kati tukusaasire nabanga naawe abatukozesa I know okuleka nga omwana omuto ali forced to do what they are doing. Mwenze nina obuzibu bumu tosobola kubeera mwana ku ssaawa 2 nga ku ssaawa 3 oyagala kubeera muntu mukulu. I know awo mpuliranga nkozesa kati gw'osalewo ki oyagala nkulabirire ng'omwana omuto omukutuuka mu kutambula n'okugenda okulagala oyagale ng'omusajja omukulu kati ebizibu by'ofuna ng'omusajja omukulu eyo ng'ogenza okutalika so kulabirira nga mwana muto nkuleka sigala ng'oli mwana entirely oba oyagala okusigala ng'oli mwana enjoyinga privileges z'obwana gonda nkulabirire mu bwana notojja kuba musajja mukulu somewhere ate otandika okunzijukiza nti gwanzaala awo nja kubbinkana n'omuntu ogenda fafagana n'omuntu. Also wano mu ggwanga lyaffe Uganda tukimanyi bulungi nnyo ne wooyitaawo ne ku neighborhood yo omanyi mulimu akaana ke bakozesanga ka house girl naye nga kalina emyaka 13 14 olova abantu batunda abaana omuzadde n'agamba mutwala akole ayi munayana abaweereza munange okuva mu kyalo n'aweereza omwana ate munange n'akala amaaso nga ssente yazifuna mu kyalo omwana nga tazifuna nako singa nno yandibadde azifunako. Now that is the biggest advantage nti kati katugambe nga mu luwummula nti mumu exploitinze akoze kati ssente muzimuweerere mwasome naye munange aba akolerera bazadde be abeeko kyafuna kati maybe terasobola kusoma naye kale atiisa emyaka 3 gy'amalaawo aveewo ng'ayiza ekyalaani okitegeera aveewo ng'ayiza okusiba enviiri kubanga kati tugamba nti no munnange wano ewaffe Uganda bibi nnyo weekwatiramu olumu abazadde baafa teri ayamba n'ogamba kale kakole ne mumusasula akasente kabeeko skill gy'afuna so ki ekireetera tusooke tutune ku ki ekiviirako. Of course the biggest point is bwavu tosobola kuba saibo ng'osobola oprovidingira omwana wo nga wooli mukama akuwangaza ng'ogenda n'okola ssente n'amuleka agenda akuba amayinja n'amuleka agenda akola obwa maidi agenda aweereza emmere okuleka nga asazawo okuyaayuka kuva waka ate era n'okuyaayuka waliwo cause ebiseera ebisinga singa omwana abeera mu maka nga ali treated as a child they can go to school afuna emmere gy'alya tatulugunyizibwa waka kyansezza okudduka ewaka ziba ntono
ziba ntono nnyo ne bwe bibeera bigurupu nga bimutute peer pressure se ajja tuukeeyo amala agambe naye kakati nze ddadi gwatagobanga waka mami kisiddayo ewaka ng'alaba asula ku kkubo empewo emufuuyira bwereere. So obwavu, so mu byonna byonna nga tunoonya engeri gye tutopinga child labor tusooke tunoonya engeri gye tukwataganyamu ekintu obwavu yetugobamu obwavu. Then a lack of education. Nabagamba essomero kkomera likuumira omwana okuva ku myaka 3 gy'atandise okusoma paka ku myaka ekinene ennyo nga 24 oba 25 ng'ali ku university. Kati imagine from age 3 paka 25 ng'omwana talina kyakola aba agenda kukola ki? Rather tasomye takipingidde mu ssomero. Weekend oyinayo omukolo muwala ng'agenda kukyaza mwami ng'alwaki nga saasoma of course ng'oyise ffe bakulu banno tubeerewo tukusanyukireko. Yeah. Kuba waliwo abaana bennala abaana kaliwo ka sound akali katambula ku TikTok nga bagane bannaye mwe ba ogi baffe ne ba obi baffe betwaso twasoma ffenna mu primary saa zino ng'oli mu baana bataano mu abazaala ddi. No abaana bataano beetaaga emyaka 7. Naye kati imagine nga wafuluma waliwo period y'omwaka gw'ofulumye ku ssomero waliwo ebyo by'okunoonyaamu omulimu waliwo wabeerawo emyaka 7 egyali omuntu gy'aba yatta okubeera nga yeweza abaana abo baba bangi. Baba bangi. So okusoma kuno kuyina ebintu byekugenda preventinga bingi nnyo naddala ensonga yolwayo gye twogerako eya child labor. Kubanga kati bajja kulaba ewaka ng'atudde ali emmere atalina kyagattako nga kitugenda n'okola. Ate kye tuyita child labor gino emirimu gino kubanga tegibeerako mpapula giba gy'amaanyi. Je jiriwo gye osobola okukola. Maanyi ge gakweyimirira mugongo gwo mutwe gwo. Maanyi. Then tuyina growth of informal economy buno bu business kati mu Uganda wano tutwagala nnyo tuli ku mulembe gwa kwetandikirawo mirimu. Okwetandikirawo emirimu si kibi naye kirina okubeera guarded because we twate twetandikiddewo mirimu katugambe kati omwana atannaba ddala kusoma nga tannaweza myaka 18 ku telefayina tayinza kufunawo mulimu. Ayinza okujja n'akola ffe abato. Pozi kati show ng'eyo naye era naye bagenda gimwa nga bakimanya agenda ku ssomero tasobola kubeera wano fully employed. Ate bamuwa musaala baba bawa biki balina bye babawa nti kiba musaala oba bw'alawesi wa transport because kati oyo ogenda gusasula wamu banka talina account. No, students account. Ng'agitabako musaala but teri recognized obula nga tebasaba mujjako musolo gwa NS gwa pay tafuna NSSF tebasasula musaala. So kakati buno bu small businesses agenda atambuza emmere agenda akola kino emirimu gyonna egy'obuvunanyizibwa waba tasobola gikola kati because tulina development y'obwo obuli mulimu obwo nnyingi nnyo job creation buli omu asobola otandika buli omu asobola okwemployinga kati ending up nga bukozesa n'abantu abatateekeddwa kubeera nga bakozesebwa abaana abato because bulungi nnyo tebwetaagisa nampapula okusamba obusambi ekyalaani ng'atandikiraawo. Ne kala onomanya nti n'omusikiri nze ebyo byose sibinaako nnyo na tabu and that is the Uganda gye tulimu n'ebino ebyokubakozesa nga talina nakyafuna mutalina skill gyafuna yakuba mayinja atambuza mmere kadaama ebintu we bityo. Then of course lack of awareness abazadde tebamanyi repercussions za bino bintu bewana n'okwewana bannanga omwana yatandika okukola nga myaka 8 gyali mu kirombo akuba mayinja yatandika bukyali bambi musajja mukozi bambi omukono gumulinga gwa kitaawe babawana kuba akola ku kakozi omwana mutandikiza okukola nga akyali mwana muto kati muto ekiguno gwe yetikkako ejjinja kyoba abasajja abamu kati bagumu bakima mazzi ku byalo mugamba tawulira mutwe gwetikkanga mayinja so mulekerawo okuwaanawaana mumanye muno mulimu outcomes ze tugenda olaba mu maaso. Of course mulimu abantu abamu bazaalibwa mu families nga nnene first born alina emyaka 16 bamuddako banate emboozi tuziraba wano ku telefayina nga bazizannya muzadde n'ayitamu oba n'afa nga alina okukolerera banne talina choice. Tuyina of course amateeka tegaluma
olina abeera nga akimanyi n'omwana abandi omuto akola emirimu gyatuteekeddwa okukola naye nga amateeka tegagenda luluma. So walina okubeerawo awareness mu society. Tulina urban migration and urbanization. Buli ava mu kyalo ajja kukola oba myaka emeka oba emeka. Buli ayingira city yonna wagisanze abazze kukola. Kye batugamba ky'olina otandikirako okusurvivinga mu city. So mulimu bino outcomes. One, health issues. Togenda tikka mwana muto mayingi oba oyagala teyagala. Omugongo, mentally, buli kimu walina okubeerawo outcomes. Tegumala gaggwa. Tegumala gaggwa, mulina okubeera mu consequences. Omwana omuto alina tandika okukola ng'akuze. Of course, limited education. Osazeewo akole tagenda funa budde busoma. That is obvious. Social stigma. Nze munene wensanga akaana akato nga tekasomye. Ku kyalo nga kimanyi nakulwa kusoma. Nze sendabirwamu ne mwana lwaki tewasomye. Kati omwana omuto kigenda muto kyalinga. Nyinza okuba si tekiba kigenderere. Bahimba nkyebuuza omwana omuto ali kukola ki. Banne bennyini bw'aba yali asomyeko bajja mmusanga. Gwe togenda ku ssomero. Banne bava ku ssomero n'ensawo ye agenda ku luzzi n'ebidomola. Nga bamuyimba. Nga bamusekerera. Tomanya bino bintu ebito kyalinga mwana oyo. Of course, cycle y'obwavu egenda sigalawo. Talina ssente zigenda kukola zigenda kugaggawaza family ne muli bamufa. Alina kugenda n'asoma n'abeera skilled n'agenda n'akola. N'afuna omulimu ogumusasulako obulungi. Naye ogwo ogumuwa 2,000 ateze mutwala tagenda gaggawaza family yamwe. Solution, this is going to be both parents and then the government. Education initiatives zibeerewo omwana ateekeddwa okusoma. Quality education. Kubanga n'abazadde batuka ne bagamba ne wagenda okusoma talina kyagenda. Muganda bwe yagenda okusoma yafunayo ki? Tewali talina kye yafunamu. Noono tagenda tusubwa. Zadde mutandise okutunenya olw'embuto z'Abaganda baffe go gy'oli twaliyo batwabakwatirako. Webale nnyo. Bonna bagende balime. Bonna bagende bakole kino. Bonna bagenda banga bakulube. Such things. Of course, walina okubeerawo emirimu. Amuzadde kati bw'abanga kati nze nganze bwe mba sisobola kukola n'omwana wange tagenda kusobola kukola naye masobola okukola ne mu providing that means sigenda mulabanga opportunity genda tandika kukola ku myaka mito. Then amateeka galume nti amulina gwa mututto muwo omulimu n'omuzadde mwembi bwe babakwatako mwino kisasulira omwana kyali okuyitamu kuba mwina buvunaanyizibwa bamwe ne campaigns zibeerewo abantu babasomese bamanye. Some people do not know. Tebamanya nsobi za bintu bye bakola, tebamanya kigenda kuvaamu. Ne bwobeerawo ng'okimanyi nti omwana omuto babeera exposed ku bintu abantu babemulira mu butale gye babasindika. Olusu n'ebbere nga baboda bamutandika n'ababazzi naye ng'akyali mwana muto. Ate olumala nga munnange weenenya. So manya outcomes za buli kimu ky'okola nga tonnabasalawo kukikola. Naye wali kintu kisinze kuleeta child labor nga bbuba. Eryaki? Hali akazi mwagala mukyayagala tukwane kuba maid kati mutuleetera buto. N'ebyo byonna